Ye munnange Rema Namakula ayongedde obategeeza mwesonyiwe amaka ge, mwesonyiwe omusajja we yamanyi waafuga amaka ge. Ka vidiyo kalina mu maaso awo ate ye munnaye Nankakaka oluva lw'okukyawagana ne Allan mukwano yafunye dda omusajja omulala nako ka vidiyo kalina era munnaye abamu atabalese kye kimu abalese maziga na biwoobe batiimu Allan. Mbiina mu maaso awo ate ye munnaye Brisher kash agamba bannaye munansonyiwa naye ku kyo ekyamazima nkaddiye naye nga kisinze okunkaddiya nviiri. Mukama Katonda naye nga mugamba mutya kansubire muli bulungi bambi enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpereka like era nensaba mukwano gwe wenna atunala kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo. Bannange bwentyo nkutandise butereevu ne mwana muwala Yvonne Nakankalina munnange oluvannyuma lw'okugenda e Dubai ndowooza baafunamu obutakkaanya n'omwami we amanyikiddwa nga Allan era munnaye bakigambibwa mbu yalimba Allan yamugamba ngenze kulaba mukwano gwange so kumbi ng'agenze kulaba ono omuvubuka gw'olabira mu katambi kano era munnaye ate mbu ono omuvubuka mukwano gwa Allan nfanfe kugamba mbufunze mukwano gwa Allan yatuttaani yeewangulidde Nakankalina era munnange ye Allan ne Nankakaka munnange beewereza buyimba nze okusanga saamanya nejjuza olunaku lwe wankwana banaye kyekiri sayidi ate ezeeyo. This is a general message to all the people out there. Yes. Mulekera okwagala okusalawo Rema emere gy'anaali waka. Kituufu. Mulekera omusalawo w'alina okuza abaana be. How she needs to dress up. Bw'oba owulira takulabikidde bulungi tunula eri tambula ogende. Because alina gwalabikidde obulungi. Togenda kunsayirawo ddirwe nnina okwebaka n'omusajja wange. Naddirwe sitayina kwebaka naye. Okitegedde? Let me be. Because even when I produce my music and let it out there, I don't force it onto people. You either love it or don't. So give me a break. I need a break. A big break. Chikola bamwagala nnyo. Bamuyita first lady okuva mu BET family. I need a break. No. Ndabireme emirundi bindeza we mundu gwesukanga avuddeko. Obusungu. Kubanga bamutenyiza emirundi mingi naye nga amulaba alina engeri yakikipiro. I keep it cool because siri muntu nnyo wakuyomba, but when I do, I bring out bichimbera ku bonkozi nse parking ebintu byange. Okitegeera. Onakola yambadde bulungi ng'omuvubuka ayambadde empale ya white. You always find me. I'm always like this. People out there balina ebintu ebyabwe bye baagala Rema abeere. Ky'oba okola zaala omwana omutume Rema omu amateeka ge abeere byayagala. Obafuna mukazi wo gw'olina ewaka gwenako buyinza omubulye nti yambala oti kola bwoti naye nze tomanyira naye abantu jasi beeronda bweronzi kambanyonyole ndowooza nammwe mwewuliddeko Rema Namakula munnange ayongedde obbakatiiza ye abagambye temugenda mutegeera yadde n'akamu temugenda mutegeera mu maka ge ebyo byakoze eki abiganye bo munnange Rema simanyi ebiki mukwano ye abagambye wemba mwagala mukole ebintu ye nga ye byayagala mumuzaale abaana abo abaana mubatume Rema Namakula so basobole okukola ekyo kye mwagala bannange Rema ennaku zino nabagambye 2023 yo mukwano pressure ku pressure era omutima omunafu gweduka bukyalo ogende mu 2024 kuba yo mukwano omukyala atawuse omukyala avudde mu bannange avudde mu mbeera naye nga ayongedde obajukiza abagambye bannaye mwesonyiwe amakaage bannange mwesonyiwe emmaawe bannange mwesonyiwe abaana be ye yamanyi buli kimu ekyo wakola ki wakifuga ne bana era nga ddala abantu si kulondereza abantu si kwagala ntondo na nyombo buli omu abeera ku ngeri gyafuga amakaage okitegeera buli omu abeerako enfuga gyafugamu amakaage bannange naye nemudde nemugamba simanya munange Rema ewaka yafuga simanya Dr. Muzaye mukazi ewaka gamba bintu biki bintu bingi munenga bulijjo abeesirikidde naye munange ekyo avuddeyo n'agamba ekimala webbanga otamwemukira mukwano tukola ki teweebika walisula obwerere bannange abagambe ye mwesonyiwe bannange ye mumulaye bulabi bannange ye biki byatayogedde lwaki mbiddamu kati maaso olina ka vidiyo ka Brisher kash mukwano nga yagambye ye enviiri zimususeeko enviiri zikoze ki enviiri zimukaddiye mbu ye newazisanyirira mukwano enviiri zisigala zimukaddiya kyokka bannange oba kati oba kye bayita ebyembibisekero oba kye bayita batya kambaseereko ka vidiyo ati tuyongereyo n'amawulire amaane nga bambi nyongere bajjukiza gwe wenna mukwano alinayo kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification mbere oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekangayo mukwano.
Brisher, comb your hair, you look too old. Vanamweka dia, evilizika diza, eviliz nozesanyirira. Evilizanyirira ne evilizangiza mayengo. Nebwe nsanyirira nzira munzako wanengamba Brisher vakumvere. Nete mufayo ngenda zisiba mbadde ninze zo mabali zikulekulemu. Nsibe ku mutwe mulamba ndabawo kibera mwana yamusonyiwe mpaka dira. Nanga sichetu nula umira nera ko nepuliranga nechaye nenga ezo mabali zikuze mungenda siba banake zine really short hair ndese natural mukwano nakavoze sajira wojogerera kati nenga zamayengo nyamuna nsonyiwa kukadiwa ngenda sibe vili nzire mu line temufayo ndi munyonyi mama ndi munyonyi nekoja ngambire senga ndi munyonyi mama uno mukako nawe wange mukadde tana sesema newe twaze teyaseseme munnanga agimanyidde naye twava haa mu kugenda omutwe gwamulumye nnyo ye maama mama ne bota nebaza nnyo nagamba nje kubona mujja nagamba